Mwasuza mutaba switi mugamba mutabula mugamba ki kansule mwenna muli bulungi. Ebbaluwa eno ngenda giteeka ku group eya Uganda ni Middle East Abroad naye nga ngenda gisharinga giteeke ku timeline yange. Ensonga lwaki njikute ne ngamba kanteeke ku group kubanga erimu message abawala mubitegeera njenjaga tugabaneko ffenna kati ngenda basaba bwenti nti wobanga ogirabye obanga ogiwuliriza comment sizeetaga nnyo ku Uganda ogenda kunyamba mukwano bw'ogiwuliriza ku Uganda nga kogirabidde nyamba ongendere ku timeline kobontera comment kubanga mu nannyini baluwa eno kwagenda ogirabira wabula ntaddeyo kubanga baluwa naye nga ate erimu message si message nga bulijjo ensindika ku Uganda wabula eno baluwa kati njasanyukanga ekyo mukinkoledde amanya gange bampita Masha Lubwama. Ebbaluwa y'olwaleero nina omuntu omu wabula nga sigenda gamba nti mugoberezi wange naye ate mukwano gw'omugoberezi wange nga oyo mukwano gwange ye yamugambye ajje gye tuli tumwe ku magezi naye nga newankubadde ayagala ku magezi kyetaaga ffenna tuyige oba tubeere beegendereza mu kino ekintu. Omuwala ono yaŋŋambye Masha nina mukwano gwange twedde nga tubeera ffenna naye nga tuli ku nnyumba zezimu bapangisa naye bapangisa ku nnyumba zezimu wabula nga ba best friends omu naye ng'akola ng'akeera ku makya n'agenda ku mulimu omulala n'asigala. Akaseera kaatuuka ng'ono engeri gy'akeera ennyo yeetaaga omuntu agenda okusigalako ewaka amuyambeko nga tasobola kudda n'atuukira mu mirimu ng'ebintu biba bingi. Yayogerako ne mukwano gwe ono ampandiikidde n'amugamba nti njagala nfune ku muntu annyambako wabula omukyala ono yamubuuza nti oyogeddeko ne bbaawo n'agamba kale kanjogereko n'omwami wayogerako n'omwami omwami n'amugamba toyita mukozi kandete waffe omuntu famire yange ajje ewaka abe ng'atuyambako tajja tujjako ssente. Omukyala yasanyuka n'amanya nti kasita wagenda kuleeta agenda kunyambako ate nga simusasula. Omwami bw'atyo yagenda mu kyalo n'aleeta omukyala oba omuwala ajja ayambeko era nga yamugamba nti mwana wa ssengaawe naye aba tasoma takola n'asala wajje abeera awo. Era omwami n'amugamba nti talina ngoye naye ojja mugulirayo ku ngoye. Omukyala yasanyuka ate nga ssente yali aziina era n'agenda ne mukwano gwe ono ampandiikidde ne bagula engoye z'omukyalo ono omukozi kamuyite bwentyo ne bazimuleetera era yatandika okusigala ewaka ng'omukyala agenda ku mulimu nga bulinaku bwagenda. Omukyala ono yakeeranga wabula ng'omwami amulekawo. Ono mukwano gwange agambye nti buli ekifa ewa mukwano gwe nga bali banneyibba abakiwulira era nga ebbanga ono omukyala ali akamalawo ery'emwezi nga 7 buli kye badde banga bakola ono akiwulira. Agambye Masha atisusse simanyi bwe ngenda kukola njagala kugamba mukwano gwe yange amazima kubanga omukyala ono gwe yaleetanga omukozi w'ewaka alabika kamuyite girlfriend beeyagala ono ng'agenze ono asigala mu nnyumba ne bakola omukwano nga ono mukwano gw'oli agenze ku mulimu buli kimu akiwulira. Ekituufu kiri nti nange odiyo naziwuliddeko kubanga yazimpadde ono buli nnaku azirina era azitega naye ate ddozi wa mukwano gwe kubagamba nti nyiza oba nga ngenda muttira amaka ate nga mukwano gwange mwagaliza obufumbo bwe ate bw'atamugamba omukyala wanakizwa nti ono abadde ng'akimanyi alaba ng'eteera ayinza omukyawa. Oluusi ono omuwala ategeka buli kimu agamba mukwano gwange lumu alimuwa obutwa oba eddagala erimufulumya mu maka ageddize. Ono omuwala buli tamanyi kyakusalawo yeebuuza ŋŋambe mukwano gwange oba nsirike ye ali ezuulira ekituufu. Ekisinga omukwasa ennaku nti ku Saturday ne ku Sunday mukwano gwe takola asiiba waka n'omuwala ono n'omwami ku Sunday asiibawo waba tewali nakantu kalaga nti abantu bano beeyagala era mukwano gwe talina ne kayinza kulabirako okulowooza nti abantu bano beeyagala kuba yamanyi nti mwana wa ssenga wa bbaawe tamanyi kyakola wensabira mmwe era nga naye abasaba mmwe ku magezi. Eyo y'ensonga lwaki ebbaluwa eyo ntadde mu Uganda. Abawala abasinga tulera nnyo engalo ne tulowooza nti twetaaga nnyo abakozi kubanga tusiiga enjala nti n'ekintu kino kyoyinza okwewaayo n'ogamba kangume nga nze nkwasaganya amaka gange tulatta nnyo. Eyo y'ensonga lwaki tumaliriza nga amaka gaffe tugagabanye n'abantu abalala ng'oluusi tetwandigagabanye. Gwali eyo ng'okimanyi nti wakaawo weetaaga omukozi weetegereze nnyo n'amaaso g'amoogi omuntu gweyina ewakaawo akuyambako oba gweyita omukozi wo ddala mukozi tolata kubanga bagambye nti nno oyo wa famire naye nga famire ogimanyi ogimalayo. Kale eyo message njagabanyiiko nammwe abali ku Uganda wabula bw'ogiraba ng'olina amagezi g'ogenda okuwa ono agambe mukwano gwe oba asirike tabattira amaka nyamba ogende ku timeline yange obe nga gyonteera comment ezo kubanga mukwano gwange kyagenda ozirabira mu gurupu yaffe eno taliimu
bagala nnyo mukama abankuumire njasanyuka nnyo nga mumperedde ku magezi. Love you, Masha Lubwama.